Obwakabaka bwa Buganda kye kimu ku byafaayo by'eggwanga Uganda, era bangi ku bagenyi abakyala mu ggwanga baagala nnyo okutuukayo ku kitebe ekikulu Bulange. N'ababaka abali mu lukuŋŋaana oluyindira wano mu Kampala wamu n'ababeezi baabwe bakyaddeko embuga okwerabira mu bye babadde basoma mu bitabo ku Bwakabaka bwa Buganda obumaze emyaka kati 8. Baaniriziddwa mu lukiiko era omumyuka wa Katikkiro wa Buganda n'abategeeza nti Buganda ng'ensi endala eziddukanyizibwa ku nfuga ya Federo, Obwakabaka bwa Buganda gye bwettanira. Buganda believes that right can be fully enjoyed by all the people of Uganda through a federal system of governance, which will also foster political harmony and engender stability in our country. Eno gye bavudde ne boolekera mu lubiri e Mengo ku kijjulo ekibategekeddwa Nnaabagereka wa Buganda. Nnaabagereka wano wasinzidde okukuutira abagenyi be nti tebakkiriza kutiisibwatiisibwa nga balwanirira abantu be bakulembera. I urge you not to allow your voice to be silenced. Use it to sustain action and advance peaceful and equitable development for our nations. Use your legislative and oversight power to hold governments accountable for their commitments to achieve the Millennium Development Goals. Nnaabagereka era abakalaatidde nti newankubadde waliwo ebyobuwangwa ebitaasanyulanga bantu, kino tekitegeeza nti obuwangwa bulina okudibizibwa. It is therefore our duty and responsibility as individuals and collectively as nations to safeguard this heritage by preserving and passing on the good aspects of our culture, of our diverse cultures, as well as developing new aspects. Ingo Francis, NTV Akawungezi.